Political Dice. Empishi ya byobufuzi. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ya byobufuzi. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye atono ye. Ani oyo ba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba afanyiga mawe. Ebe ndabe nabirindira nokuda Political Dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Program The Mighty Drive. It is a Monday to what today one Mukulu General Bejira Moses okuva wali eri mu kibin badengenda kuteekayo kubanga abeeyo bakwewa Canada katuge tavanga yo naye abeeyo kusinzira ebintu nga bwe biri abeesibako kale katugende mu kisinde kye kya ERP era nga mwatudde kala ogiraba bulungi nnyo ya black tetukyalaba nnyo kakofiira tetwagala kumuka kaatekayo lwampaka naye nga njagala okubategeeza bannaye tugende tukole irize mande tusobola kubanga okyasigadde ewaka nga otudde obanga weebase genda ononye ekyokukola oba kuyola kasasiro oba kukola ki. By the way, you can do recycling, you can do something with the kasasiro ali mu Kampala omuyitirivu ennyo nasobola okubanga ate naawe
naawe ofunamu ekyokuyiga oba tomanyi how to turn kasasiro into money waliyo trainings eziri mugenda maaso osobola okubanga abantu abo obenyigako go banaye tukozese Google sobola okubanga ate tufunamu ekyokuyiga tufuna ekyokukola tufunamu sobola okubanga ate tuyingiza kasente osobola okubanga protecting obutonde as well as you are earning a living nga tosabiriza nnyo awona obulamu bukugondere ebintu bingi nnyo ebiri mugenda maaso mu Uganda parliament egenda kubanga ate etambula per region osobola okubanga ate sittings zaabwe bazirotating from Gulu bagende Mbale bagende Mbarara bagende munnaye bamndowooza bajja maliriza ne Masaka ate aba opposition bo bagamba that is total waste of taxpayers money ifebe tetubikiririzaamu ate part of the opposition ate bagamba afe tukkiriza bali batulwana batesewawo tribal card ebintu bingi nnyo ebiri mu kugenda mu maaso okugeza ng'omusango gw'abawa ogwa Cissy Namujo gukyagendera ddala mu maaso defense egamba tetuplayinga audio abawaaba bagamba naye tuplayinga audio tulabe oba eddoboozi lyali lya Cissy Namujo ng'akangakanga omukyala ate mu lulimi Oluganda ate munnaye ab'ekiteezi it is unfortunate nti some of the people living there baloozinze obulamu olw'okuba nti ate kasasiro yabumbulukuse ate n'abikka amayumba gaabwe it is really sad nti ekifo ekyo kyajjula mu mwaka gwa 2015 era nga balimenti okustopping okuyiwayo kasasiro that long kakati munnaye emyaka 9 down the road bakyateekayo kasasiro ndowooza kwe kwaviiriddeko ate abantu abo bannayuganda okufa reply ya president wa Uganda his excellency Yoweri Kaguta Museveni abagirabye ku Twitter munange ekwasa ate ennaku bw'obanga gwe mufiirwa obanga oyina omuntu eyabadde injured in that incident ndowooza olabira ddala nti omuntu ono teyabadde remorseful naye ng'ebintu bingi nnyo nja kubanga atenyaniriza omukulu General Bijirwa Moses asobola okubanga ate atulamusaako awo no programu yaffe etambule butereevu nkwaniriza ssebo oli ku Mighty Drive. We missed you last Monday but we are happy you are here with us today. Ndi musanyufu nange okukomawo olwaleero basebo ne banyabo sookera ku nooti y'okwetonda olw'obutalabika last Monday naye byali ebigwa tebiraze mujja tusonyiwa si kyangu nnyo okumaintaininga commitment zino naye final leero tukomyewo tutandikire we twakoma njagala okubeebaza abakulu okusigala nga mutambuza ekintu kyaffe kino njagala n'okwebaza ba politicians ab'enjawulo kati abeetanidde omukutu guno ngenda ningizaako ndabo no faces ndoze tunaatuukira mu maaso eyo nga balwanire kulw'ensonga eyo Jessica mpiseewo kana leero akawungeezi tugenda nejje n'omuntu wano ku the hotline show so abalabi baffe temumusuwa era gye n'omuntu oyo ojja ku wetunaamalira kyeno olina ebibuuzo byenjala omumbuulize nga zze wano era ojja biwandiika ku kapapula awo ojja mugaa nti bivudde wajje n'omunne General Bijirwa Moses okubeera musingako olumu bye yakubuuzako yes so njagala okwebaza ba activities ab'enjawulo bonna omulina kye musobola okukola okulabika nti tuzuukusa tuddamu okutema empenda ezizuukusa ebyobufuzi bya Uganda temuggwamu maanyi obumulumulu obutonotono obulimu tewaliwo kintu kitabeeramu bumulumulu era mu Lusoga tulina olugero olugamba nti omuntu nswanonde tidiwamu kamenenuka Farida taputa olugero nduze mu Luganda eruze mu Luganda oba oliawo ne mu Luzungu naye mu Luganda yes omanyi zino enswa abatagenda kukwata nswa kiro bakeera ku makubo ne batandika okulonda ezo kati bagamba ezo enswa teziggwamu ttaka ne bwozooza otya so ye muntu nti omuntu ne bw'oli mukolera ebirungi teyatakusobola kubulamu ke yemulugunya nagana naye nedda yali badde asukka waawo
so bajjaje baffe bagerengera ezo naye bajjaje baffe abo simanyi mmere gye baalyanga naye bayita mu kusomozebwa kungi nnyo 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 omanyi buli lwoyita mu kusomozebwa kungi nnyo nnyo ebintu bingi byoteekawo okulabira muyiiya nnyo 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 balinga abazungu balina okusomozebwa kw'amaanyi kyova olaba tebatuula kati bw'otunuulira ensi nga Netherland bainginiers baayo ab'amazzi babeera ku standby 24/7 kuba eri ku nnyanja eri ku mazzi kumpi ekibuga kyabwe ekikulu bainginiya baakyo tebazikiza tebalirakisingamu wadde second age kubanga ene dira yonna gye bakola ekibuga kyonna kiyinza okusaanawo. Kiwala omukulu Museveni yagamba nti era n'omusiru mu Uganda asobola okubeerawo because you can thrive naye ogenda ebweru winter yokeja kutta ate ebweru nze njogera n'abantu abali mu diaspora eyo naye nga bakugamba nti wano bimpayo omutwalo tebiriiyo sobola kugamba muntu mnyambaye dollars tekiriiyo ekisooka togenda mulaba ali bize ate akasimu agenda kakwata ddi waba ali ku mulimu takwata simu okay bw'ava ku mulimu okudda ewaka aba akooye nnyo 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 atuuka kwebaka ali ku programu goma ekyo kitegeeza okubanga osula Manchester okolera London naye bw'osuula eddakiika 3 mu programu yo etrain neekuleka oba osudde obudde bungi nnyo 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 kakivula abazungu tebasobola butakulaakulana maani beprogramminga nnyo nnyo n'embeera yennyini ebapushinze okubanga bali creative kubanga balowooza nnyo naye wano e Uganda kati wano omuntu alirakisinga era nina mukwano gwange ali Canada nadde njogera naye yesterday nanga sofa ensi ze ntambuddemu Uganda yesinga kubanga ennyonyi agirinye era yangambye watanaba kwetegereza bulungi nnyo wano ku lukalu lwa Africa ye West Africa awo mu busi obwo bumali bwani obwo watanaba kutuuka bulungi olw'ebyobufuzi byayo ebikambwe but ensi yonna gyatambuddeko kubanga Europe agitambudde America agitambudde ate kasi otambula ezo continent ebbiri eri awalala tumanyiyo ebiriyo Asia tugimanyi ebiriyo hard life okitegeera so yawunzisa agamba Uganda yekola ki yesinga abantu abatambula bagamba Uganda yanja naye ne mugamba ekintu ky'ongamba wano tweri abazungu bakitugamba dda nti tweri mmere osobola n'okera n'ogenda ku nnimiro y'omuntu n'omusaba emmere n'agikuwa wano wonna wokasuka ensigo esobola ommeruka so wano obuzibu tulinawo era bwa leadership kyekyokka kasa tulitereza leadership abantu bajja kusaba visa okujja e Uganda kasa tulitereza leadership nebeera ngeri focused on the local people wallahi ya Mungu abantu bajja kusaba visa okujja e Uganda babeeko kye bakola abantu b'ebusoga bali batya abantu b'ebusoga mu ebizibu bikyagenda mu maaso ebyokufiira byo tebiggwayo nakati bwenva wano ndina okugenda okwerekera abantu 3 naye nga kibi nnyo naye nga sinatuuka ku ekyo ebusoga naddala ekamuli nafunyewo okuyiganyizibwa naye nga kuli political kutya fe omayi emirimu gya NUP twagiwa space kati bannaffe betwalekayo abatonotono batambuze emirimu kuba baali balwanira space. And you gave them I gave them the space. Kati balabanga tebalina activities basobola kola ate nga ffe tutambula ku speed ya iriri kati ne bagenda ku police ne bagulawo file eya assault anti omayi enkiiko z'ebyobufuzi waliwo olukiiko olukwata omuliro n'okuyiika ne lukola ki ne luyiika ekyo kibadde wonna ne Kampala wonna mukimanyi bulungi nnyo kati bo kye baakola waliwo akasajja awo nga kagamba kakubwa webaka mu Apple
okitegedde mu Apple nkagamba kaakubwa kakati mu kukubwa ne bagamba ne batuula ne bagamba katukozese fayiro eno oku breakinga down ettiimu yabigirwa kakati bano abavuka bentambula nabaabo nga baagala babakwate kati ne bagenda ne balimba poliisi keesi ya assault naye nga tesitandinga kati poliisi nayo olwokubanga yegenda ne complainant kyabakoze eki kyabayogedde netandika okwarrestinga abantu baffe so nagenze ku radio kubanga nze poliisi teranya kwengeginga mirimo gyayo era mu bapolitician ne bebusoga nze atatera genda ku poliisi nti mumpe omusibo ono kubanga nze abavuka bempangaala nabo nina emisango gye nabagaana okuzza era tebagizza kati bali aba NUP nga baagala era okuprovokinga tuddemu tu exchanging fire bafune vibe nga balina kye boogera mu bantu ng'omuyimbi omuto bw'anaalwana n'omuyimbi ow'amaanyi so mweyo embeera nga balimba poliisi mu nsonga eyo so nagenze ku radio ey'ebusoga eyo nenkola statement against police negiyisa bubi ne bangamba nti nedda bigirwa oyogedde binene nnyo ebyo sala kuki ku pressure so njagala otwala omukisa guno okutegeeza DPC Owekamuli ne RPC ne command ya poliisi yonna OC station OCCID nti nyinza okuba statement ginakozeseza yabadde nnene nnyo mu nsonyiwe ku nsonga eyo but next time nsaba mukolenga investigation naddala ku political matters kubanga omuntu asobola okukozesa institution eya police okwagala okunyigiriza ki yes bibaddewo nnyo so njagala okubeetondera bannyinaze ne baganda bange kubanga abapoliisi b'ennaku zino nina statement gyenakoze no statement ate mbangizeemunaye nze njagadde bakola ki kubagamba nti I am sorry but next time mukolenga counter intelligence nga temunaba ku arrestinga omuntu asobola okukozesa poliisi ensobi ng'ayagala tuukiriza bigendererwa bye ate nze saagala ku playing that kind of politics nze njagala nnyo omuntu ajja mpangule mu argument era nze amaanyi gange gali ku muzindaalo bwe nva ku muzindaalo sirina mutawaana na muntu yenna bw'ojja wootaringa dawuni byenjogedde nga nze oba ompangudde yes but okwagala okukozesa coercive arm onteekeko amaanyi so ensonga eyo kyemanyi tujja gimala mpola ku ground eyo because these are stakeholders otasobola kwewala mu kisaawe oba oyagala oba tuyagala poliisi ebeerawo so ebisigadde tujja bitereeza mpola nsaba fena tukakane fenna tukakana opposition bigirwa poliisi buli omu akakana buli muntu asambe roolo ye naye njagala nnyo abantu bakole ebituufu abantu bakole ebituufu saagala muntu ajje ku poliisi abalimbe bigirwa yakoze kino apanga kukola kino sijui yapanze abatemu ebitaliiyo because oli complainant agamba abavuka bange nti ensonga ngenda givaako singa mulekeraawo kutambula n'ebigirwa singa mulekerawo yes singa mulekerawo kutambula gabalumye nne ebbanga ddene bagezaako okubreakinga tiimu eyo okuva ku headquarter nekigaana ne bakozesa regional means eza NUP nekigaana kakati ne bagenda ku lokale ne bazimbayo akasango era nga bali advised from the headquarters ya NUP intelligence ogifuna bulungi nnyo ate nze waliwo ekigenda mu maaso mu NUP muwanguzi kwegamba ye munafu nnyo talina busobozi butambula n'abantu waddaaba lwaki tazimba kapasite ye tafuna mu kifo ky'okuzimba kapasite ye kale akoopa ebyenkola kubanga okukoopa kukkirizibwa okay naye azimba abalala
ate ayagala ku breakinga gwe bokoze eki bozimbye era bulijjo beebuuza naye bigirwa abaana bano yabawa ssente mmeka abatamenyeka nga tunyize buli peesa bagezezaako n'okubagula buli kintu kyonna bakikoze era basakisidinga nga banzigyeko abantu babiri eyali PA wange oyo baamala ne bamutwala olw'ebizibu byene kuba yali tanategeera ndowooza mission gye tuliko n'omuvubuka omulala awo naye baamutwala just two naye abasigadde bonna babaluma azifu kamuli eweddemu abantu kamuli is full of people azimba eggaali ye bo balowooza okuzimba eggaali kwangu si kwangu tukozesa sayansi mungi nnyo so okwanga ogizimbye n'ogimaintaining si kyangu kubanga nze abavubuka ntambudde nabo kati tugenda mu myaka 6 okiyita kyamuzannyo bonde gy'amaanyi gye twakola ki gye twazimba so tojja buuzyamu mbw'olina akakadde mbw'omwana omugye ku mulamwa so mweyo embeera baakwata omuvubuka wange bamuyita Kongoman era ne bamurimandinga ali mu prison nga ekigambibwa nti waliwo fight teyaliiwo kwegamba bamukwata because mukwano gw'abalala gwe basobola okwakisesinga mweyo so ebyobufuzi ebyekisa lwe baalwana teyaliiwo he never participated in exchange of fire okitegeera naye nze mbadde abantu bange bonna badde banvunaana okubeera ow'ekisa ekisooka manyiddwa ng'omuntu ali violent mu bintu ebyo business ebyobufuzi ndi violent nnyo naye olw'okubanga eri nkolera mu kyalo waliwo ebintu by'olina okukola ki okwerekereza waliwo ebintu by'oleka ne biyitawo ofiitinge ne situation by'olimu kubanga society y'ekyalo ate teri violent nnyo ng'ey'etown era ebakulaba ng'oli mugugubi nnyo bagamba anaasoboka ono anaasoboka ono tunaamutuukangako so nensalawo okugoyinga lo naye sigamba nti ebigenda mu maaso sibiraba siga nti ndi munafu so ngenda kukyusaamu ebyobufuzi by'ekisa ngenda kubyesonyiwa tuddemu tukubagane bulungi nnyo ogamba kubagana kuli physical ati kati politics bwatyo bwabeera oresponding okusinziira ku opponent wo bwakoze eki bwazze omanyi Farid obuzibu obuli ekamuli ndinga nze incumbent kati buli omu amaanyi agatunuuliza gwe forces zonna tiimu ya incumbent ekubanze because era banganze standing chances okumodifeatinga abeyagaliza abalala bonna emundu ekuba muntu ogwo omu but era nkyabali ahead niwankubadde ezo front zonna weeziri era nkyabali ki mu maaso kubanga nze nina factors endala ate nnyingi nnyo ezinsukkulumya ku balala kubanga busoga bukyanga ebeerawo mu opposition bantu batono nnyo tetuwera basatu abavaayo ne tujja ne tukola amakulu e Kampala nga ne Kampala oli recognize busoga kwoli ku ground nga ne Kampala bakuwulira tetuwera basatu we are only two nze ne Salamu Musumba oyo wenare opposition oyo wenare oyo ayina ebibi ebirala okitegeera tewaliwo mulala abasigadde bonna bali mu abeyance yes so tuli batono nnyo n'okusinziira eri n'okola amawulire ne gajja e Kampala tokyogera bwotyo media gyeri kati kankubulire my last press conference jalinayo zizitowa okusinga e Kampala naye ng'ogituuse e Kampala si kyangu okitegeera kati nze last press conference yange ginayina nagiteeka Kamuli naye okuconvincinga munamawulire yeka avegi because Jinja ye town eriwoko erimu banamawulire abasinga obungi nti bwoba oyagala TV eno TV ere ojja kukubaka Jinja naye okumujja Jinja jje Kamuli awo akukavaring addeyo my friend
si kyangu kati ate story agipumping eje Kampala ate eryoka etuuke ku bantu nakyo si kyangu so tuyita mu buzibu bw'amaanyi naddala nze mpise mu buzibu bw'amaanyi ebyobufuzi byange mbitaddemu obudde bungi bigenze ne ssente nyingi ne paati yange y'obulamu yonna yonna ngitadde omwo omuntu yenna anagezaako kati okuyingira mu kkubo lyange omuntu yenna anagezaako ku levo zonna ku luno tujja kuvaawo bubi threatening violence nze ngambye tujja kuvaawo bubi kitalo nnyo eky'abantu baffe abafiiridde ekiteezi kitezi eyo manyiyo twali tukyali mu City Council ne Haji Sebaggala twali tugendayo nnyo nali situukangayo lunasooka okutuukayo natya nalaba an infrastructure ey'enjawulo emanaginga kasasiro waffe yenna ow'omu Kampala ate nga mu kiseera ekyo abantu baali si bangi nnyo mu kibuga Kampala baali balinga mu miliyoni 1.2 naye kati ziri mu 3 abantu ababeera mu kibuga Kampala bagamba central abantu abakoleramu bokka olunaku tebakawanswa miliyoni 4 so kati wotunula mu Kampala statistics ndowooza ezizo ze latest so kati olabanga olabanga ekizibu ekiri ky'amaanyi ate nga n'okudampinga kasasiro tetulina discipline mu control ya kasasiro oli asuula waba akoze eki wafunidde gaapu wasuula akacupa wakola atya so ekizibu ky'amaanyi naye okutuukira ddala ku kiri kyennyini nze nzijukira waliwo abazungu abajja wano nga baagala okutaking over project eyo kyekyatutwalayo ne Haji Sebaggala ey'ekiteezi nga baagala kukolamu ebintu bibiri Collins that is tarmac then ne power n'amasanyalazi nga bagajja mu West products ezo kati wakati awo empapula ne zitambula ne wabaawo enguzi esabibwa naye ate yali above City Council enguzi ate yali ya bakulu abaddako enguzi ya kukuukiriza project eyo ekole ki nina kulya bwendi bava na South Africa awo kubanga Haji yalinnya n'ennyonyi n'agenda e South okuwitnessinga the same project nga bwekola project nefiiraawo olwa corruption wano ne wali kati kiteezi ne wasigala nga it is a dumping site badampingayo budampinzi tewaliwo kyamaanyi kivaayo so authority baagana okuapplyinga modern technology aliwo okusobola okusimplifyinga ebizibu ebisobola okuvaawo kati ne tumaliriza nga tukola lusozi lwaki lwa kasasiro because ekintu ekyayiikuuse kitegeeza yabadde hiipu nga nene nnyo kakati ne bamaliriza nga lufuuse lusozi olw'amaanyi ne lumogokako ne lutta abantu bangi nnyo kitalo nnyo naye era olina kukizaawa olina kukiza mu management management y'ekibuga management y'eggwanga kwegamba era it's a question of leadership yeva mu management okay kubanga kitegeeza nti government ya NRM tetwalanga kasasiro as a priority ku bintu by'erina okukolako eby'omugaso mu ggwanga nabadde mpulira Lord Mayor mulabye ku line wano ng'alina comment gye yakoze nti waliwo biliyoni 4 ezaalibwa ezaali zina okola expansion okugaziya awantu awo biliyoni 4 bazikola ki bazirya kakati kati eyali ezo aliwa era yani era yali yeka it's a big question tayinza kubanga yali yeki yali yeka
kakati ekizibu kiikyo toyinza zirya weka so nekibanga it's a question of leadership buli mubeera ne bad leadership bad governance buli kintu kyonna kyonna tekiyinza kufunctioninga. But how do we blame bad governance? Because one would say a place that's a dumping ground. Generally, it's there. So one would say maybe it was just a mistake. A mistake it here. Waliwo ne report ya 2015 yali eraga nti dumping site eyo ejja kuvaamu obuzibu ejjudde balekerawo okubanga by then it was full. Yes. And that's 9 years ago. 9 years back. Kakati kiba kitegeeza nti bongeddeko kasasiro omulala wa myaka 9 mu kujjuza wa 2015. Yes. Kakati that is bad governance. But that is bad governance. Ng'olina ne ministry eri specifically okudetectinga disasters. Okay? Yes. Nga erina abakugu ku ekyo. Buli financial yabafuna. Neno gye twakamala baafunye. Naye nga n'ekyo ekiriko ne report ey'abakugu najyo nga tebasobola kikola ki kukipreventinga. Eyo that is bad governance my friend. Tekiriko wadde okubuuza. So bannayuganda ebizibu byonna byonna bye tufuna ebitali bya nsambo ndala nga bwe tugamba mu Lusoga biva ku leadership oba oyagala oba toyagala because leadership yesobola okutereza oba obutatereza. Yes. Kiri eno oba eno. So olondako side emu. So leadership gye tuba tuteeka ku nninga. Kati mu eno scenario waliwo omugambo President Museveni byafulumiza n'ayogerako ku nsonga y'abo abantu abaafiiridde ekitezi. Njagala ombuli eki kyolowooza mu byayogedde because kati oyogedde leadership and this is the leadership question. But before you start that, let's go for a short commercial break. This is the Mighty Drive. Nkyali ne General Bigirwa Moses okuva mu Eastern Revolutionary Platform n'omukyala Farida Bikobere. Tukomawo okuva mu kuwummulamu tugenda kwogera ku nsonga eyo n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Hi, welcome to the Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial. Purely political. Well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gamba apanyiga mawu. Ebe na birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2. At First, we heat your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels.
Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. My name is Edgar Matthew Karahanga. We are into the second and final hour of the show. It's exactly 9 a.m. Thank you so much for tuning in to Charlie Nomwami. Janobigirwa Moses, okuva mu Eastern Revolutionary Platform. Achali mu NUP, naye kati tutegeera matankani ziringa mpale z'aba 7. Mukama wange tugendedde mu kuwumula munga njagala kuwulira response yo naddala ku nsonga President Museveni ze yaraisinze mu ngeri gye yayogedde ku byabaddewo ekitezi. Obadde oyogedde mbu the biggest problem ekireeterawo bino byonna is the leadership question. Kati leader ye alina engeri gye yarespondinzeemu. Olowooza ki ku bigambo bya President Museveni bye yatadde ku mukutu gwe ogwa X? No, ebigambo bya General Museveni bijustifyingira ddala argument gye mbadde ndiko eya question of leadership because to his wisdom and intelligence and whatever abadde tamanyi nti tewaliyo muntu n'omu. Abadde amanyi bayiwayo just kasasiro teri bantu. Teri wadde omuntu n'omu. N'omu. Mukulu ali ku ground yoyo. Okitegedde. Naye ng'alina semwayi, alina iso. Okitegedde. Alina eso, kwegamba. Alina state house biki, alina SFC intelligence, kwegamba. Alina police, consuming intelligence yonna. Naye tamanyi nti wali abantu. No, abadde kati akimanyi, yabadde takimanyi. What qualities of intelligence is he consuming? Because this issue, ne Dr. Besige yajogerako ku Friday wali wano naffe. N'agamba nti President Museveni bamuwanyo fabricated intelligence. Yes. Intelligence etalina yate ye na making a n'ababirizinga. So you also want to concur with anti omuntu yenna oli lwakula kankuwe science y'omuntu omukulu. Nze na kazika bataata bange babiri nga bafiira mu myaka 8 plus. Okay? Yes, but omuntu yenna mu myaka egyo regardless of the facilities ezimwetoolodde waba mugagga nga General Museveni wali omugagga wabaawo tiimu emutuukako ebeemulina tijjajjaffe tumulina kubanga egyo emyaka aba agaba buli kintu kati otamuteekako control agaba ebintu byonna n'abikola ki? N'abimalawo. Yes, because General Museveni is a rich man. Tosobola kumubalira mu baki? Yasinga obugagga mu Uganda, mu East Africa, ndowooza era yasinga kubanga yasinze okubeera n'inkamu ey'amaanyi. Anti kakati olubaaba ogedde manager w'oli. Ensuddirwa aba asinga mu bamanager. Okay? So omuntu yenna mwegyo emyaka bano bahandlers bye baba baagala birina omutuukako. Kati this is a judge, an old man, naye nga akutte eggwanga
okitegeera kati ba handlers be bamuwa information gye baagala ebakolera esobola okugyawo ssente ku desk ye oba ne mu institutions ez'enjawulo okaleeseewo naye Dr. Bese yakoogedde nti bano bo buli omu amubalako ssente amanyi nti kasita onayogera ku kintu ekyaffectinga Museveni ssente ajaza esobola okugyawo ssente ku desk ye kubanga omuntu omugagga nga mukadde akwata ekyapa naye naga muzukulu ate bwotakitwala ng'ate akiwa omulala yeerabira nti ate yakiwaddaani nti yakigabye dda so kakati ababa bamulira kubanga nze nalabira ku muzeeyi wange abakuba mugagga ndowooza yali badde ebyobugagga yabirekera nze kubanga nze yasinga okubeera naye mu advanced age ng'anaatera okufa naye ng'olaba osobola omukozesa kyonna kyokola ki kyoyagala kati nze bwe ntunula intelligence ya Uganda engeri gye briefingamu General Museveni olabira ddala abasajja abayaaya abawedde emirimu abayisaawo ebyabwe ebisinga briefing esinga gye bamuwa teriiyo naye olw'okubanga baba bakola kivula bagamba buli amutuukako avayo n'akasente yes so mweyo embeera eggwanga liteekwa kumanya bumanya nti omusajja yakaddiwa Nyalo yatugamba mbu yatamanyi nti abantu beetaaga ssente omulaba. Okitegedde. And I think everybody knows that meeting a president si kyangu. Okitegedde. Of course si kyangu tayinza kubanga meeting abantu milioni 45 nga bwe kigambibwa etasobola. So wayina okubaawo limiti emutuukako. Nakyo kisoboka nti osobola obutamanya nti wali abakukozesa ne bafuna akasente. Naye ekikulu intelligence. Eggwanga litambulira ku intelligence. Kaaba America ebitongole ebisinga okubaamu essente empitirivu ennyo bya intelligence. Okitegedde? Ebyo bino bya FBI, CMI, I mean CIA, intelligence. Yes. Kumanya tutambula tutya, tuyimiridde tutya. Abalabe baffe baasuze batya. Bazzaako ki? Intelligence. Kasita bakubiitinga mu intelligence ng'owedde. Okay. Kubanga oba tolina intelligence niwo banga ogenda mu lutalo. Olutalo amagye ag'amaanyi ge bayita that is a strong army. Gaba ne component 3. Esooka personnel. Abasirikale abatendeke. Okay? Yeah. Eyokubiri ebikozesebwa weaponry arms. Eyokusatu intelligence. Yes. Okay? Ejjamu awo ng'eyokuna eba good commanders. Nenga kowaze eziri esatu. Naye era kowe esingira ddala obukulu ya intelligence. Kwe kumanya. Kubanga ogenda kulwana nani gw'otamanyi. Togenda bugenzi mu lutalo nga tomanyi musajja azitowa kyengana. Ate in the bush where they had a great intelligence. Yes. Headed by Kagame. Bonna batunyefunza abo bonna bali mu bya intelligence. Okitegeera. Kakati kasaba ku beatinga mu ekyo. Kubanga jjajja bamu beatinga mu intelligence. Akolera ku false information. Naye nga false information yeyo e benefitinga ba handlers be. Yes. Because CMI ogiraba bw'ogijjako project ya ADF baba bagenda kufa njala. Uliwo ne intelligence ya FSC nti bali terrorist activities because it was based on intelligence ogenda okubakwata. Naye nga tetunayingira ku nsonga eyo mbadde njagala also commenting ku President wa Gabon yazzeeko mu Uganda recently. Wakitegedde? Yes. Yamaze meeting a president naye ne bamuvuga paka ggulu meeting a Sale. What do you think of things like that? Because why would a president drive over 500 kilometers to meet someone who's not? Kakati ensonga eyo n'omwana omuto asobola okugiraba. Of course babadde mu bya agriculture. Yabadde azze ku benchmarkinga. Kati ndo nze mu kutebereza okwange. Kati nefuula timu intelligence yo. Nefuula timu ya Sale. Mu kutebereza okwange. Ne baagala agenda alabe. Ne Sale byakola eggulu sibimanyi sibayo balina ye ennimiro.
There must be a model farm. Kubanga watabayo model farming, watabayo kintu kya kulaba yabadde impunity ne misuse of power n'okulaga nti waliwo president de facto atudde eggulu. Okay? Kyendowooza nze waliyo model farm gyagenza okulaba nga ye yamututte. Bweba teriiyo era nga kyendowooza nti teriiyo. Kyokkiriza. Kyenzikiriza. Kubanga abagendayo baali badde batugamba nti omusajja kyakoze amambuka. Nti omusajja baali badde amawulire gagireeta dda. Kubanga Jerusalem Sale investinga nnyo mu by'okuwandiika ebimu alina obutabo bwawandiise obwa agriculture biki. Okitegedde? Twali badde twagisomako dda. Efaamu ye ey'eggulu. N'abagendayo nze ndaba abagendayo si balimi. Bayimbi be bagendayo. I think oba yagenze ku meeting as the focal person yagenda okubanga aliko your project oba that relationship with Gabon. No, nze nga nvudde kubiri assumptions ziri ezali badde administrative butuufu bwazo. Kati analysis yange yabadde mu kulaga capacity. Communicatinga officer bearers abalala bonna mu Uganda nti the second power center in Uganda is this one. Okay? It looks like that. Mukitegedde mwenna nti tukitegedde. If a sitting president of Gabon atuuka Kampala ne bitaggwa n'abimalira eggulu 380 kilometers from Kampala okitegedde. Eyo move eba yakulaga bana Uganda nti mukitegedde nti second in command ali wano sikabe Kasinge commander in chief kennyini kubanga sebu omuntu anonyezebwa nga ali mu mpuku eyo 380 kilometers away from the state center aba wansonga nnyo aba wankizo ku bibiri abako ne kimu wataba mugagga nnyo abagagga nnyo be babeera mu areas module aba load nnyo nga wali wagwawo ne helicopter ndoza abagagga module mu balaba mu film kuba ffe tugenda ko mu America biki America tugirabira ku film no yati Ochirese bulala ateka kitufu. Nsawuni. Nga bano sibo baedi mutwese basose yo mu America. Tebasobola. Basose yo bali Chicago. So ffe tukyagirabira ku film. Ateka nze kinalaba mu Uganda na fulumako. Nalaba ku mawanga amba. Tonda wano Uganda nosigala cheche. Otegera how poor you are. Yes. Akoma one ebigambo bingi nnyo. Ngolingedde butwalabanga film ne tugendo ginyumiza abalala ngoba nebigambo bingi nnyo nga n'okulimba mwekuli so aba ateku oyo atambuza abantu ateku kubanga mugagga oba nga muki nga ino obuyinza ina power because if a sitting president that was the message genocide yabadagala okwachivinga nti mutegedde obuyinza obuli obwokubiri nsobola n'okutravelingisa a sitting president oba personal friend we ate nga basisinkanawo si wa generation. I also remember a time in Gulu where the vice president Prime Minister and the Speaker of Parliament Chief Justice never paying allegiance. Ate Chief Justice avaayo yava buvi wali agago n'agenda wali omukulu we yakuba tenti. And everybody is wondering, how can the Prime Minister yes. the Vice President? Government, this is an informal government, a gorilla government. Tekolera mu formal structures. So gubojango otagala mbubakuwadde office olina obuyinza bungi nnyo. Ne weerabira abaabukuwadde ofulumye. The office and power byanjawo. Ofulumye. Kyova abantu bonna abasavinga NRM kati abalina offices ez'enjawulo bamanyi gye bajja obukulu era tebaagala kumesinga gwe Genocide oyina gw'owulira alwana naye mubali mu government I think yakoma kulwana kulaba ku bukiitibwa obwa yakoma kulwana yalwanako ne Kadaga yakuba Kadaga
guyasembayo okukuba n'amalirako amaanyi. Right Honorable Kadaga enfuluma gye yafulumamu. It was a combination of General Saleh and here. Kati ate Museveni talina ki executing eno kubanga weyagambira si wewe time I did not sleep the whole night. Yakiri muyeka. Ayinza okuba amasimu Kyogamba Kadaga yali munene nti to that extent nti babona babiri balina okumukwata. My friend, Kadaga was government. I am telling you. Nga asobola okugira ekigambo nekiba. Bateekamu amaanyi mangi nnyo okumu breaking down. Oyo General Saleh kennyini yabirimu. Okusinza ku intelligence gye mba nkola ki? Gye mba nfuna. Kubanza olutalo oba lugenda mu maaso mba ndusoma. Mba ndusoma. Lumpe ekyokuyiga mu ntalo nange ze nalwana mu maaso eyo. Kubanga ekisayi tukyakirimu. Tweyanziza abalina amatundoza muwulidde okyali ku The Mighty Drive Show eddakiika zino ziri 15 ezakayita ku ssaawa 3 ezakalasa mayanzi. Jeno twogere ku nsonga ya FDC Katonga. Waliyo abaami abakwatibwa ndoza 36 bali ku tiimu ya FDC Katonga faction bali bayingiddeko ekisumo eyo for some leadership training. Banono kati babakwata era emisango gye babataddeko gya bannalukalala kyewaliise terrorism and taking part in terrorism activities. Kikyolowooza ku nsonga eno ng'ate bo batugamba okugenda okubajjayo eri kwaliko bannamagye ba Uganda nga bali wamu n'aba Kenya. Bayingira mu Kisumu ne babavuga direct okubakomyawo tebabayisiza mu immigration tewali, they were driven back up to Kampala. What do you think about that particular incident? Ekisooka kiddayo era ku kitwogedde. Leadership what's no, which kind of intelligence etuuka ku desk ya Museveni. Kati ku level eyo waliwo kye bayita ESO. External Security Organization. Kati ESO yafuna akalimu nayo kesobola okukola. Kubanga ebeera nnyo redundant teba na mirimu giri awo gitegerekeka. Egy'amaanyi. Kati bwe baagwa ku lugambo olwo nti bana FDC bayingidde Kenya mu biseera nga Kenya eri mu kwekalakaasa bali balowooza nti bano bali bagenze ku benchmarking how to organize a demonstration, how to sustain it. Okay? Kakati ne bagamba kati ne bagaa katubayoolera awo ne babayoola ne babakomyawo eno naye nga muna Uganda ki olwaleero asobola okugenda okutandikira obuyeekere Kenya. Oyo nze muntegeere yange taliiwo kubanga Kenya oli omukulu wali mutabanyi woono. Yes, notice azijja wano alayiwe nnyo kugamba Kenya emyaka giri yalinga nsi eyamba Uganda okutambuza enkweza enjawulo naye kati byafa jjajja yabikuba n'abimalayo. Naddira ddala omuntu we kennyini gwe yakwasa obukulu William Ruto. Nga tekisoboka mu gavumenti ziri enkadde naye nga meetings zibaddeyo ez'enjawulo nnyingi nnyo Kenya. Bulungi nnyo. Era abakubanga Ruto yali mu madalaka ku olwo singa tuli mabuuso. So mweyo embeera ne kibanga kitegeeza ki nti ESO nayo yayagalayo okola kalimo akakola amawulire era akaliko budget line nekolagana ne intelligence ya wali ne babanywa. That is point number 1. Point number 2, ye tiimu yaffe eyakwatibwa abantu 36. Yes. Bwemba mwali mugenze ku benchmarking demonstration. Nze ndowooza mwali mukoze kikyamu lwa nsonga. Tetulina kye tuyinza mu by'okwekalakaasa. Tetulina kye tuyinza kuyiga ku Kenya. By'okwekalakaasa. Tubasinga. Era tubasinga ne law. Naye bannayuganda kye baganye okuyiga. Era nakiwandiise mu bbaluwa gye nawandiikira ebibiina tukole ekyo. Kye tuganye okukola bannakenya kye baakola balyoke batuuka awo we bali. Kye tuganye okukola
fe okusinzira leadership gye tulina wano eya General Museveni tulina okukola Bannakenya kye baakola edda balyoke batuuke ku mirembe gye baliko olwaleero kubanga we bali olwaleero tebaatuukawo butuusi ebadde process. Bannakenya eggwanga baasooka ddi kutulamu buli region neefuna komandi yaayo era njagala okutegeeza ekyo njagala kigatta ne document gye twawandiikira ebibiina byonna era omubadde ensonga gye mbadde njala obuuze gye n'omugisha muntu akoleko response twagenda obasavinga emirundi 3 office nga nzigale so tumanyi oba bakyali open oba baclosinga ogenda ku office yawo kubena kuzo bali bakyusaamu ya Buganda Road no Ntinda I think yes but aba server baffe bagenda emirundi 3 nga tebaliiwo so naye nga tujja kwongera okubanoonya ffe tuproposinga okumalawo bino ebizibu byonna tugenze Kenya ku benchmarkinga tukoze tutya buli region wano mu Uganda erina ba political commander naye nga baddukayo mu region ezo ne basibira Kampala era bonna bali wano mu center so kye tulina okukola kiri kimu General Mugisha muntu office gijje Bukoto ogitwale Mbarara City okay bogitwala Mbarara City kunga ankole sub region tumala budde kugenda mu kifo kirala kyonna nga Mugisha muntu lwaki ugenda Bunyoro gye batagenda kuwa Kalulu kunga ankole sub region bogiteekamu obudde from now up to nomination date muntu asobola okuba nga afunye abantu 15 abasobola okuwangula obubaka bwa parliament era nga asobola obuwangula okay Dr. Besigye era naye wajja wano ku Friday naye mumuŋŋambire akwate kigezi obubaka bwawo bwonna abuleete obuva mu kigezi awo because yalina capacity convincing abantu abo kubanga FDC yagiruzinga and bw'otakkiriza nti waluzinga ekintu ofuna obuzibu kiringa kubeera na mukyala ng'omwagala omukyala n'akukyawa n'omwesibako bw'otakkiriza nti omukyala ono ankyaye omaliriza onywedde obutwa oba weesibye omuggwa mu bulago obanga omusse okay so for life to continue nga totataganyiziddwa nnyo you accept the defeat n'ozimba ekirala n'omagama g'owundi kuba field tekola ki era bali mu kuzimba teggwamu byana okay so dokita naye akuŋŋaanye nga bw'ali mu kuŋŋaanya fragments ez'enjawulo ezaava mu FDC akolemu force agenda akampinga ekigezi ajja kudelivaringa kigezi ekola ababaka nga 28 I think ne bwaletako 25 kimala kabuleta simanyi oba kabuleta mu mukyaza ddi wano kabuleta ayina office yali eri Bugolo naye kati yagiza Lubaga naye wiiki eggwako nga tafunye mugenyi wa dogo ku office ye aze ku nsonga za byobufuzi kati kiba kitegeeza it is a waste of resources naye the same kabuleta bw'omusitula n'omutuuza mu Hoima City bweppa n'ayogera olunnyo lw'emisana n'ekiro n'ataka ku radio zaawo uyo mu nnyimbe nga bwe ebusoga awo njagala okutegeeza Bunyoro need esobola okufuna ababaka 20 nga bava Bunyoro awo oba 15 naye kabuleta gy'anaakoma okulowooza nti asobola okwetolola eggwanga lino ne bamuwa akaluko bwa president ajja yiga nga bamulonde agende Jinja bamulonde agende Buyende bamulonde asimbeyo n'ababaka be nabo bayitemu abanid nze ekintu ekyo bannaye ebbanga lyemaze mu kisayi ky'ebyobufuzi mba newunya omuntu akirowooza kanatoli kwekyo nalabye waliwo n'agenda otandika political party bano bwe baninyini tufuddeeyo abantu bonna kabata basemuju nganda batandike political party basemuju ali mu Central Region mu document yaffe njakulaga Semuju wabeera covered kakati omukulu kabuleta atukwatire Bunyoro jukira Bunyoro yabadde dominated by NRM for a long time
kati West Nile awo tusala tugenda West Nile Cap Fungaro ne Kasiano Wadri basobola delivering in terms of parliamentary representation. Okay, but you're taking us back to parliament. Yes, taking us back to elective politics. We have been in a dispensation of 40 years of one man. And you're still thriving on political parties. Ngenda kubulira eno strategy ilimu ebintu bibiri era ekyokubira kyo ngenda kikubira kati bwe tugenda mwacholi tulowooza tionalebo Gilbert Olanya onalebo Donga Oto n'abavuka abalala bimajinza awo basobola okudelivaringa Acholi against the likes of Honorable Norbert Mao and others abaina ate ne Norbert Mao tukyasobola okukilaiminga back. Yagambe ne contract yake n'atera okugwa. Yes, it is still a resource because Norbert Mao akuba rale mu Acholi wali eri ku kisaawe ky'eggulu wali ayogera okuva ssaawa 10 n'amala 3 ez'ekiro ng'ate abantu tebavuddeyo nga tewali asetudde kigere nga ne poliisi eri awo naye eseka busesi nga baseka busesi but that man he talks alo so is a resource tosobola musibira wabweru oba oyogera ku power n'okukopa ebiri e Kenya oteekwa okugenda in that kind of debate. But there are possibilities in contract yabwe ayinza ogirenewing. Saagala gigenda mu nnyo naye okusiza Madaraka gaalimu ate kukuba empapula yaziteekawo dda ku mmeeza y'omukulu. For renewal. Kubanga mudidi guli gwafuna. Obulamu bwalimu Norbert Mao. Tasobola kudda eno. Kikalubamuko for sure. Kubanga takyalaba kasaala. So bwe tugenda mu West Nile, I mean bwe tugenda Mulango, the question was already answered. Honorable Jim Akena, he took over that sub-region. Politically, commanding, era tusobola kati kugenda yukola byabufuzi nga tuli under the UPC umbrella and the command of Jim Akena. Fetulowooza nti asobola n'oku-extending up to Karamoja n'atuleetera that sub-region awaliwo ababaka nga UPC. Then we tujja mu Teso. Honorable Patrick Amuriat, President Patrick Amuriat, he can command that Teso sub-region plus Sebei. Wana bo bakwataganamu baina ibagatta bingi. So Honorable Bafabi, Honorable Nambeshe basobola commandinga Erigon and the Bukedi sub-region. Okay? Awaliwo ababaka nga 5 nenga twagala kaana. Okay? Then bwe tujja mu Busoga ERP ne Jema because Jema ina representation mu Bugiri municipality. Tulowooza nti bwe tuba tupanze tiimu yaffe bulungi nga tupanze tiimu yaffe bulungi we can deliver Busoga. We can deliver Busoga. Kakati bwe tujja tulowooza nti bw'aba kaana abakola Busoga tusobola okujja wa 3 mu 5. Projection yaffe bwe tujja mu Central Region let Kyagulanyi Center mu and Honorable Mpuuga command Central Region. Era abo babiri baba bagimaze. Central ekola ababaka 12 baba bagimaze. Bonna bawangulikika kye kisooka. Because a good thing the ground kakati is we proposed for a conference ngenda baletako copy ya document yeyo. We proposed for the opposition conference to debating ku idea eyo. Okay? Tulabe oba eneekola. Kakati ekola emirundi ebiri nekiri kyoyogedde nti otuziza mu elections biki nti nibona abagala violence and demonstration whatever nga mu Museveni atubya akalulu. Era that policy ekolera ddala bulungi nnyo yes kubanga buli region ebe ina command region yeddayo netandika demand ebe ina command yetegerekeka kubanga bujanga luba lwa mindi mwankole tewabaawo demonstration but if muntu is stationed there at Dr. Besigye station ndi Kigezi Kabuleta is stationed ndi Bunyoro ntubagamba naye mukubeyo ku kipiira eyo mukume ku kipiira eyo nakyo kikoleki kinyoke kubanga nayo tewabangayo ko
kipiira kinyoka Kampala n'ebitundu ebirala. Saying that there is an opposition brewing in the western part of Uganda. These people are quiet. The opposition no, jeri y'amaanyi naye tubeere tetugisitula busituzi kubanga western Uganda. Yes. Nze kyesekkaanya nakyo era kyekisyamalirako budde nti Kyagulanyi is popular, okay, country wide, but waliwo regions gyatali felt nga tebasobola kugenda na political ideology bamulaba ng'Omuganda. Mankole, Bunyoro, Kigezi, awo wonna northern Uganda bamulabanga Omuganda. Bo bakomyawo fitina y'Obuganda eri eri grounded eze ejja mu generation to generation okitegeera. Kakati to answer that question, Kyagulanyi, you concentrate in the central region, but you work hand in hand ne bacommanders beri abali accepted, okay? Nti mu conference yetu tusobola okwagulenga nti let the presidential candidate remain Kyagulanyi because akyatusinzeeko ki vibe. Naye bw'atuuka ekibiina kye tukiwadde central region wekisimba ababaka olinawo ababaka 12 bonna lwano obakole ki obaleete. Bw'otuuka Mwankole wagira aba anti gwe president yazze okukampeininga Mwankole ate toteekayo babaka toteekayo wagira aba anti such that aba anti abali eri bebagenda okukola nga ba agenti bo mu kukuuma akalulu kubanga no mu Uganda tewaliwo presidential candidate alina obusobozi bukuuma akalulu. Taliwo, tewaliwo presidential candidate ku ludda oluvuganya alina busobozi busimbawo bantu buli position. Naye obadde okimanyi nti bwe tutematema eggwanga bwe tutyo n'ogamba nti Mugisha muntu tukwagaza ba MP both constituency ne ba woman MP, tukwagaza ba chairman 5, tukwagaza ba councillors, tukwagaza paka structures wansi katugambe kumuluka nga Mugisha muntu atudde wali Embarara City okimanyi nti abafuna nga ali awo Kamwankole nga weyetololera okimanyi nti abafuna abo nga n'okuwangula basobola okola ki okuwangula kubanga waliwo district bulinga 8 ku 9 obukola Nkole si nene nnyo kyogamba yizo okula personnel eyo tasobola. Kakati the same applies to Bunyoro, the same applies to Kigezi, the same applies to other sub-regions. Kati bwetutule Kampala bwetuva mu Kalulu nga tulina twagenda okugatamu nga tuba tukola ababaka 3-5. Kati olwa subscribing ku NUP nga asinziira Busoga yaba tagenda kwesimbawo oyo wa ERP. It is a strategy. No, it is a strategy. It is a strategy to defeat the dictatorship. Gutojja kuleta laavu yo eyo wase kinomu atenge tuza mabega. Kubanga ffe tubibaddemu Farida. FDC negamba nti zegwanga lyonna coveringa. Ne malizanga tefunye na babaka, tefunye na bantu besimba okubwa MP bokaboka. Waliwo constituency. Ngolemeddwa funa candidate. Ne NUP kyaliwo la. The same. When you twasimba ba candidate 185 nga mulimu ne bawuma MP okitegedde naye nga gomanyi constituency zokka ziri mu 2 constituency zokka nga tonaba kubala ba MP bawuma MP kitegeeza twali mu half mutwali tu operating naye tukirayiminga okwate kuwanga lyonna naye ddira mwakyoli gyotayina gye batagenda kukkiriza ku byabufuzi leka abakyoli baayo by identifying ba candidates, by identifying buli wantu wekyetaagisa booperating obubaka bo babenga be ba agenti bo kubanga tolina kyogenda kukolayo. Kati Busoga wawano kumpi tolaba nti Busoga kumpi naye Kyagulanyi tatuukangako Buyende just 130 kilometers from Kampala. Tatuukangako Buyende but Buyende is in Uganda, is in Busoga. Tatuukangako Kaliro ne mu previous election teyatuuka nakati tatuukanga
Nenga mugamba mwawa. Aha, naye ogamba ogenda kufuuka president wa Uganda. Tekisoboka. So the idea is leka babigirwa abasibe Busoga. Atule ne Paulo Mwiru. Atule ne Manjeri Kibakutika. Atule ne Bamu Lulenzi. Atule ne Salamu Musumba. Atule ne Isabiri Aga. Atule ne Dr. Batuwa. Atule ne ba actors abalala bonna abali awo basumani basalirwa. Tukole timu eki. Tugende tugira Olusoga. Nga ku presidential candidate waffe ye Kyagulanyi. Okay? Nenga ku parliament tuli ba ERP. Yes. Kiwone Busoga nayo okufuna eddobozi mu byobufuzi ebyaki ebyawamu. Kati walike kalike kabaka undermining the control of MPs. Abata chabayinako control nga mumazo yingira. The UPR legends to him. Anti labayo. Labayo. Akati 5% baba Linda ko sebo. Bino byonna tubyogedde nga tuva ku kyali e Kenya. Banafa bagenda e Kenya ne bakwatibwa. Raila Odinga yabbibwa akaluko bwa president. Naye ng'omukago gwe yali akoze nga gulimu ne ba William Ruto. Nga gwe guyina ababaka abasinga obuki omukago. Omukago ogwo gwakolebwa bibiina bya njawulo, gwakolebwa regions ezaki ez'enjawulo. Ne bawangula akalulu ako president Kibaki n'ababba era yalayirira ku ttaala mujjukira bulungi. Kati bwe bafuna parliament ne bakola za amendment zonna ze baagala. Kenya zeriko olwaleero. Kenya zeriko olwaleero a weak president. Yakola reforms. Yes. 2011 I think. No, 2007. 2007. Yes. So ne office wa president ne bajijjako obuyinza obulonda Saabalama. Ani ngasema teko yataka kukola 2010. Naye nga byava kuli. Yes. Ne president talonda Saabalamuzi. Nakati tamulonda. President omuduumizi w'amagye tamulagira mbu kwendo sambuli yawa. Ebyo biri Uganda. Yegaira bwegayirizi tibannaye. President okuduumira amagye gagende gakola operation yonna amalafuna kiragiro kya kooti. Just imagine. Ebyo byonna byava kuki ku parliament ya Raila Odinga n'omukago gwe yali alina. Ababaka bonna tebaali Odinga. Ababaka bali mu mukago gwakulemberwa Odinga. Naye nga mulimu obubiina bwe bakoze eki? Bajjidde okusinza ku region gye bavudde. Kakati ekibalo kino. Lwaki kibatawaanya okuyiga? I mean okutegeera. Lwaki okwata abaana bagende wali mu bagenze ku benchmarking demonstration? Ngekyo kukola nga tumanyi ekyo okukola. Naye nga baali bagenze benchmarking katugambe. No, baali bagenze mu leadership yaliwo leadership workshop. It's okay. Kyona kikiri. But oyina kumanya bumanya nti intelligence eriwo mu kiseera kino eriki. Okay? Intelligence eriwo mu kiseera kino nti bali mukola ki? Bali mu kwekalakaasa, be mobilizing ku social media aba generation Z kati bagezaako ku influencing ekye Uganda. Ne olwokubanga ffe tetunakola bali bye baakola edda. Ffe twagala tubuukire mu buukizi. Tubuukire tambula. Tubuukire mu buukizi. Tulowooze nti ebintu bino bya process. General Museveni ng'akyalina parliament bw'ati agenda kutufuga afiire mu buyinza n'omulala akwate ava mu ttiimu ye nga tetulina kye tusobola kukolawo. Eno proposal yaffe ereeta ababaka 305. Kitegeeza nti ne speaker mumuwapa. Mba musobola okuvuga kwa speaker. Kubanga NRM bogirese mbabaka 2. Kati tuba tusobola okukola amendment zonna wadde taziteekeko signature naye era gasigala mateeka kubanga constitution yekiteekawo bwe kiba musinga emirundi 3 speaker ayuwako. Yes. So tuyina kuyita mu process basebo ne banyabu Kenya gye yayitamu. Tetugezaako kwesiruwaza kulowooza nti ebintu binaakolebwa bukolebwa bwe bityo nga tetuyise mu process tekisoboka. Nze sitadde gye nkoze. Kubanga General Museveni tumugezezaako mu buyeekera. Waliwo abamuyeeke. Obuyeekera bubaddewo wala. Bubaddewo.
over 28 insurgencies zibaddewo wano n'abitukubiramu. Yes, n'abitukubiramu ebinaabitutamya. Tugezezaako obululu emirundi 6. Ssemwogerere Dr. Besigye emirundi 4 Kyagulanyi omulundi gumu. Akalulu n'akatunyiya nako katuwunyira ziizi. Tugezezaako okwekalakaasa. Twekalakaasiza emirundi gyonna. Ne tusiba. Okiwulidde? Okwekalakaasa okwali wano okwawo okutuwaaka. Kuno twafuna omukisa okubeera mu kkomera erimu. Twalinze Dr. Besigye, Nobert Mao, Kenneth Paul Kakande, takataka nga mungi awo. Nga fayiro nnene ng'ezitowa. Okiwulidde? Twamalira nakasongola. Ne tukuba planning ngejjako government. Omanyi wobeera mu kkomera ofuna obudde obupulaninga. Because oba tolina byakola. Era nze wemba nakyenjagala okupulaninga ekyamaanyi. Mba n'okuzanya politics anyingize ekkomera kwanza. Nsooke nfuna obudde. Ofune self time. Nsooke nfuna obudde okupulaninga. Okufocus. Yes, ekintu. Kubanga wabweru tosobola. Twali mu kkomera nakasongola. Ne tukuba planning nga Museveni tasigalawo. Tuba kugiteeka mu nkola. Aya. Kiki ekyabalemesa ogiteeka mu nkola? Anti bw'ofuluma bikyuka. Bitya? Bw'ofuluma challenges ez'enjawulo zikola ki? Naye wali oba oli ku busibe bw'obwokabwoka nga bw'oliko. Otambuza fayiro tewaliwo kirala kyonna, emmere olya ya bwereere n'okusula osulira bwereere. So ebintu tulina so tugezezaako ebyo byonna ne bikola ki? Ne bigaana. Kakati as political actors tetulina kubeera nga tukola kintu kyekimu ebbanga lyonna. That means batemuyize. So njagala ekisooka okkondeminga abantu bonna abataagala kwegatta kw'aba actors ku ludda oluvuganya. Abantu abo abakolera jjajja indirect. Bayinza okuba benefitinga beba enemies ba struggle. Butereevu because amaloboozi gonna agalemesa abantu okwegatta ani afunamu nga tetwegasse. Abeera Mr. Museveni. Kakati gwe lulemesa forces okwegatta otegeeza ki nga naye tolina capacity kutwala buyinza weka. Ekyokulabirako twasavinga document FDC nefuna, DP nefuna, UPC, NEED, anti nakugayi yali egaddewo, n'empuuga twamusavinga, ofisi ye twagisavinga, kibiina kyekirala PPP yafuna, NUP yagaana okurisivinga. Yagaana okurisivinga era neyagala n'okuyuzaamu document yaffe. So you are enemies to that extent. Some people can be. Okitegedde? Kakati, that is the party gy'obadde ogamba mbu. It's my party. No, because now the thing is now, if that political party can reject a paper, a proposal, how are you going to work with an NRM individual? Kakati. Because you will need NRM in order for you to take power. Era, omanyi kati nze bukyanga nva mu keegi eyo eya NUP nzudde ebintu bingi kubanga njogedde n'abantu bangi. But mu bimu ku byenzudde bannayuganda lwe balizuukuka ne bategeera how the so-called leaders of the revolution conduct themselves engeri gye batransactingamu business. Wano bantu bangi bojja okulaba nga bagenze mu ekizairo nga tebaliiwo. Nga tebaliiwo because ebijja ku kamera birala ebikolebwa off camera biki birala nnyo naye oli n'asigala kuba kati gwe okurisivinga oburisivings oluzinga ki ku document ereeta introducing idea mu kisaawe olw'okuba bigirwa yakoze eki tekirina makulu. Kakati ebintu ebyo as actors tugenda kubikwatako n'amaanyi kati omuntu atali ku struggle tumanye nti tali ku struggle regardless of popularity gyakola ki gyalina. Tujja kunyola abantu because ffe tufiiriddwa wakati nze ebizibu byange byanjawulo
ndi kyali ku bizibu by'omuntu wa wansi yennyini akola ki asookerwako ebiruma Ediga ebiruma Farida kati ate ebizibu bya Kyagulanyi Mugisha muntu Dr. Besigye ate birala byo birala takyasobola kulowooza ku mmere babimala ebyo rent bamumala biki school fees bamumala okiwulidde yes kati tetusobola kupulaninga nabo kati ate tuba tulina okwemobilizingamu another force of the unprivileged ate tukole ki tusonga embere kubanga bano bamalayo twogere ku nsonga ya parliament nange kyembalenga okuleetawo regional seatings parliament gyobadde oyogerako gyoyagala oyingiramu egatandika twala entuula esiteeke mu regions ez'enjawulo nga byobadde oyogerako bagendeko Busoga batandikira ggulu ennaku z'omwezi nga 29 bali ggulu yes parliament mu mateeka gaayo okusinziira cruise of procedures zigenda kootinga wano naye zetuwulira boogerako sinazisoma ziraga nti obwo obuyinza speaker abulina oburotatingisa parliament waba ajagadde kati question eddako resources kakati parliament resources zekozesa ziba zibadde mu budget bagibudgetingira for oba they budgeted for it kusinziira ku mukulu Tayewa if they budgeted for it kakati ekiba kiddako kiri amaloboozi gano agakuba parliament obutagenda eyo tuba tulina okugabooza baali present mu time ya budgeting oba tebaaliyo kuba tetukyagala abantu kutumalira budde nga tebakola na mirimu gyabwe waliwanga budget yes era yayoge mu budget bakyogera nti parliament narotatinga oba basabika luzungu lulala lwotategeera kubanga olwo amateeka agayita nga ifris nga tebamanyi tebamanyi kagambo kategeeza ki tugenda okataputa nga etandise kateeka mu nkola ne bagamba ffe tekisoboka kyayitawo ekyo ne bagamba bannaaye etteeka lirino lyayita lunaku bwe luti ng'ate baaliyo okitegedde kakati okumalira bannayuganda ebiseera kintu kibi nnyo nga tokola mulimo gwo budget eyo lwaki erwawo okuyita lwaki etwala obudde bungi era nze mbadde nsoma okukeyayo awo nga nkola bachelor yange eya public administration naye course unit eya budgeting lecturer yangamba bigirwa giteekeko focus ey'amaanyi kubanga oyagala genda mu parliament olina okumanya budget bagikola batya component ezikola budgeting zeziriwa obitegeere baleme kukwata bujega ojja kunswaza nnyo nga nze lecturer wo nga nkulaba ku TV nga oyogera byotategeera ate nga nayimirira mu maaso go wano nenkusomesa okitegeere kakati ababaka baffe abasinga tebalina kye bamanyi ku budget ne baloya kikwewunyisa tebamanyi budget process etambula etya kakati eyo ekyo kyayitawa Ssenyonyi wali luddawa oli munnamawulire omutendeke oli looyo omuki omutendeke sebo wali luddawa kitwagala okumanya kubanga ffe tetukyayagala politics of lamentation wano ku endi banaye tuvumirira ekintu ekyo era tetugenda kiwagira tetugenda nagendayo naye nga kiyise mu process mwoli kiringa sente za mpuuga ezaki emiliyoni 5 nina omubaka gwe nabuuza is a senior MP ebintu byonna ebya parliament abimala is a lawyer is one of the MPs abatambulirwako ensonga ne muganda yonale busoko mbuliro esente zino omusajja yazeewa bwewi oba zatambula mu process n'agamba nti ekisooka nga sinaba kuddamu nina ennaku ku mutima nina MP gwe mmanyi atuula ku Legal and Parliamentary Affairs Committee naye namulaba nga ali ku TV ng'ayogera esente zino nga bwe ziri mu makubo amakyamu lutaziisa naye nga yakatuula emirundi 2 mu komiti eyo kyokka memba naye nga komiti ebeera ne business almost on a weekly basis
yakatuula emirundi eki ebiri n'essente ezo lwe zajja mu komiti teyaliiwo teyaweereza na apology so abamutuufu ogamba nti twaziza kuba tamanyi nti zayita anti kakati gw'okujja otugambe nti tetwaziyisa olw'okuba tewakola mulimu ogwo okiwulidde eggwanga oba olimalidde ebiseera byaki so mbadde njagala politics tumu advancing bw'oba ofunye omukisa n'oyingira parliament ng'oli wa ludda luvuganya your main role is to check the government era mwamuwulira Ssenyonyi ng'ayogera wali nga yakakwata office ng'ayogera role za leader of opposition is to check the what government transaction is oyina ozicyekinga through committees through what byonna kakati sente zizino mwaziyisa kakati singa parliament tegendayo nga mwaziyisa eye ba budget kubanga sagala kwogera kati nga munakyalo waliwo ensobi ze twekolera nga ffe ab'oludda oluvuganya ne tusigala nga tublaminga ki system nti temubadde keen ku moment ey'akabi temukoze security niemala document ku document gwomanyi Museveni oyo parliament bwemala okuyisa budget yawo nti bamaze okola ogwabwe bagitwala kuba Museveni yayiwako signature eryoka esomwe Museveni ayita abakugu nga 100 abasoma finance ne budgeting babikula lupapula ku lupapula Your Excellency kino kitegeeza kino Your Excellency niyo bakikolera ewiki naye ng'ategedde lupapula kuki kati omwo mwasimplifyingira speech ye gyagenda okukola both ya state of the nation neyo lunaku lwa budget reading okay kubanga appearinga in the 2 weeks appearinga emirundi ebiri kati mumwe mwajja speech ezo zonna okitegeera kitegeeza ki nti okiwa obudde naye ababaka baffe bali mu kuzimba za apartment ezakabi bali mu kuwasa bakyala balala bali mu kutravelinga kakati waliwo ebigenda mu maaso waliwo abali e Chicago tebali ku official duty si ya parliament nalabyenga 8 ku 10 kakati ekintu nga kiyita ng'ojja ng'otuleekandira ku radio ekyo tetwakiyisiza wabadde Chicago oyambadde bipale bimpi tazala kuba Chicago nga oli mu mpanvu owulidde wagenze kulaba ku byana byawa by'omu America olukwata omuzindalo ku CBS ng'olwatula ng'abantu basigala bagamba naye abasajja bafe abo boogera kumbe toyinamu makulu wadde dakiika neegi General Bigira tukkiriza teyabadde official duty naye era babadde bali mu nsonga za byabufuzi anti kyenkugamba nti oli MP ate nawa NUP okay yakatuula mu Legal Affairs Committee emirundi ebiri naye n'essente ezo lwe zajja emiliyoni 5 ne zino zennyini eza parliamentary sitting nazo lwe zajja teyaliyo kakati wanajja kukwata omuzindaalo akugambe nti ebyo tebyayisibwa that is point number 1 point number 2 politics ow'okugamba nga nti sente zigende zikole kiri baziwe committees zikole emirimu sente tufiise sente zino zigende zigule eddagala mu malwaliro kyali kibaddewoko no kisoboka let me give you an example bwetwali parliament yali ekyusa emyaka okugijjamu 75 112B ababaka baabwe miliyoni 29 bagende bakole ki bakonsultinga abataka n'aba opposition kati aba opposition ne bakola amawulire agazizaayo mbuzigende zikole ki ebirala zikole emirimu gya gavumenti zakola ki kintu kimwe kyemumanyi sente ezo kizakola ki kyezakola nga bazidde tewali naye it was the same money nabaliko nnyo kubanga waliwo okwekalakasa okutonotono era nze yakutandikawo ekamulifutwa kuma omulimu negwaka nagamba ababaka b'opposition mu kiseera ekyo nti mumpe miliyoni 10 just 10 million busoga yonna tumuparalyzing ababaka bava e Busoga
babenga tebasobola kujja wano ku debate ku supportinga kintu ekyo nga tebali threatened bwe tukikola wali ne kibeera successful ebitundu ebirala nabo bijja kukola ki just 10 million wallahi ya Mungu baagana omuntu eyampaako esente yali muwanga Kivumbi yampa emitwalo 15 era nekozesa emitwalo 15 nengenda nenteeka embeera ku mubaka weeka muli municipality aleme kuwagira kintu ekyo olw'okubanga embeera yali kamuli wokka kyakomaawo but just think about that money singa twali tuzikozeseza as a weapon against the state eriteeka lya amendment yali teyitamu naye bannaffe bayagala okola amawulire ku parliament wali bebali mu kulwana population ne bagikola ki nembagamba katuyite buli constituency yavuganyizibwamu omubaka w'opposition atawangula tumuwe millioni 3 oba 5 agenda mobilizing a constituency eyo ebere hostile against that sitting MP MP mukanga mukatini abatasobola kuwagira ekintu ekyo kukanga mu bukanzi katini kumugamba nti wategedde ntiye abantu baze ku kikomere ewuwo mu nyumba ye mu constituency wallahi tasobola kujja Kampala nayogera bintu bya kyana kito tasobola naye banafu abo bayagala okola amawulire era ne bakwata sente ne bazidiza General Museveni zakola ki the best way could be mwene embeera gye tulimu nti as opposition mufunye omukisa okugenda up country mugende eyo gwe Senyonyi kwata ababaka bo bonna musookere mu ddwaliro musookere mu barracks musookere ku police barracks ne army barracks mukole bya activity eyo ebikola ki ebiprovokinga muvalorganizing sittings ezo mugende okujja ku floor nga mwina n'ebizibu by'omu kitundu awo muyingira obutale mu cross examining abataka abali mu butale ogenda ku floor ya parliament mu region eyo ng'olina ebizibu by'abantu kubanga tulina capacity gisitopinga nze sikyayagala kola kintu kyesinaako obusobozi bukikola ki bukimaliriza awomba nsagamu busaazi oba okyali mujega nnyo so kakati ebyo byobufuzi module eyo bye bitufugisiza emyaka gyonna ffe twabikoowa Senyonyi njagala okugamba twabikoowa ebyo ekitegeere ne ttiimu yo yonna nti ebyobufuzi ebyokwogera kyotalinaako busobozi twabikoowa nga bw'omaliriza mukamazi bitufugisiza mwami Museveni tulina okukola ebintu yes era n'ekiseera kituuse tutandike okukozesa resources ate ez'omuntu gwe tulwanyisa against him kubanga naye yakozesanga mundu za gavumenti okulwanyisa gavumenti so kati bino bali mugamba mbo tebaagala kukwata allowances ezirimu bazijjeyo bazikozesa ebirala zigende mu lutalo woba oli mu bya power game naye woba oli mu byokusaalisa ffe tuliwo logologo opposition oye bali mu bya posturing ebyo mufunire ezemboozi module eyo mbo parliament tegenda eri ogenda gistopinga taina capacity woba toyina capacity Uganda use that resources to weaken yes so abatulaba olunaku lwaleero mwe bali kubeerako tuwayize emboozi mpanvu nnyo kati sobe Mungu atutambuze mu wiiki eno bulungi nnyo oluvaano era nzirayo mu east nazze specifically for this show kanzireyo nyongere okutambuza emirimu gya ERP abagizi baffe monna gye muli mwebale nnyo abawano mu central nga muva mu eastern Uganda temutuula butuuzi basebo ne banyabo olw'okuba nga muli Kampala mujje tugatte amaanyi tununule ebitundu byaffe gye tuva eno gye mwaza obutuuze naye waliyo abafiiririrayo Buganda yatandika nga yasaza limu negenda ku 2 negenda ku 3 paka yaweze 18 lwali lutalo kitegeeza mirambo gye gyagwawo okitegeeza so wewe mwegomba nnyo Buganda mumanye nti waliwo abagifiiririra so mujje naffe tufiiririre ebitundu gye tukola ki
Jetuva. Musibe bulungi basebo ne banyabo. Olunaku lwa leero tulina press conference ku ssaawa 5 wali FDC Katonga, so tugenda bakubiriza nnyo mbereko ku Alternative Uganda, tugenda kubanga ate streaminga live. Kakati okubazaayo Mabega olunaku lw'omukaaga twalina birthday ya Kansu Katowan Kakulu, ate olunaku lw'eggulo yabadde birthday ya retired justice Professor George Wilson Kanyehamba. Happy birthday, yabadde aweza emyaka 85. Ate olunaku lwa leero it is Council Aaron Kiza's birthday. We want to wish you a very happy birthday. Eranga twagala okwebaza emirimu gy'okolera abantu. Yange it is coming in the next month in September. Okay. Akubagaliza olunaku olungi benkoze nabo mwebale kola ate olunaku lwa leero ku ssaawa emu temwerabira the hotline egenda kubanga ate weeri bulungi nnyo mbere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.